bw'abadde ayanjula ttiimu y'abazannyi 20 mu lukiiko lwa bannamawulire olutudde ku Fufa House Mengo, amyuka ssentebe w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa beach soccer Hamza Junju ategeezezza ng'abazannyi balondeddwa okusinziira ku busobozi bwabwe. Junju ategeezezza nga ttiimu erondeddwa bw'egenda okutandikirawo okutendekebwa okwetegekera empaka z'ekikopo kya Africa ez'okusunsula mu mwezi Okwindwa omwezi ogujja. Mu bazannyi abapya abayitiddwa mulimu omuwuttanyi Yassa Mugerwa, Dennis Serukwaya, Abraham Lubowa ne Hamisi Semakula. Abalala kuliko abakaasi ba ggoolo 3, kapiteeni wa ttiimu Derek Twekwo, omumyuka we Douglas Muganga, Beka Lukoya, Brian Nkubi, Ambrose Natulinda, omuteebi w'erinnya Philip Lwezaawula n'abalala. Sunny Cranes bakuzanya Cameroon ku bugenyi mu mupiira gwabwe ogusooka nga February 14 n'oluvannyuma baddingana oluvannyuma lwa wiiki emu. Omuwanguzi wakati wa Sunny Cranes ne Cameroon waakusambagana mu luzannya oluddako mu April w'omwaka guno okusalawo anaayitawo okwetaba mu mpaka z'ekikopo kya Africa Series. Ttiimu yakuyingira enkambi etali yakusulayo ku Lwokubiri lwa wiiki ejja n'oluvannyuma ttiimu yakutandika okusulayo mu February w'omwaka guno.